ekirowoozo kyanzijjira nti osanga nali nsomye amawulire oba makadde, kubanga mu bigambo bye nali nsomye mwalimu ekigamba nti luli nali nakamala ennaku 3 busatu ziti mu ddwaliro. Nedda, nayita omujjanjabi era nga zze namubuuza ebbanga lye nali nakamala mu ddwaliro, ko ye nti ndowooza emyezi oba ng'ebiri n'ekitundu. Kandabe ono nno yakebera ku kiwandiiko okwali kugerekerwa eddagala naga nti ddala mbadde mutuufu gyegyo. Twatandika okunyumya era nantegeeza nga bwe nayita ku lugwanyu nga bwe bandiisizaako ne mu nseke n'empiso, era nga bwe twali ababiri n'omusawo abaaleetebwa nga ffe tutasuubirwa kulama, ate abamu ku baali basuubirwa ate mwana wattu ne bafa, buffe tugaba n'agira ng'atutalizza. Yannyumiza ng'abajaasi bwe beeyiwa mu ddwaliro mbu nga banoonya omukessi, nti naye omu yekka ye yakkirizibwa okuyingira gye twali. Olw'okutya kale okututondola nga bakompola amagatto, abe nga nno ssebo wange alina ne kye yalabayo, anti nga mwenna mubulidde mu biwero era gamwokera lwabenge. So nno yali mbw asuubizza okudda nga batusabuukuludde, naye taddanga, era n'okuvuulira nawulira mbu ebyokunoonya balinga abaabivaako. Koze nti lwaki baamulaba? Ko ye nti nange simanyi, mbu byali by'amawulire. Weewaawo nali njagala nnyo okumanya ebisingawo, naye ate nga saagala kulabika eri mujjanjabi nti nali muli mbugujja era nga nfa nzigwawo olw'ensonga eyo, si kulwa ng'ate neekwekula. Bwe tutya ebyo twabivaako ne tudda ku birala, naye ng'omwoyo gwange gulaalidde mu byo. Yambuuza ku by'empewo zimu gye yansanga ne kye nnali nkola, era n'ensonga lwaki baganda bange ne bannyinaze be nnali munyumirizzaako baali bansuuliridde bwe batyo. Namubuulira ebigambo bingi ng'enkacappa nzirungamu omunnyo ate n'omuzigo, ate nga mbiwangako emitwe n'amagulu, kyokka buli kaseera ng'omwoyo guddayo ku kibuuzo nti naye oba nga baali bakyannoonya, nali nteekwa kukola kinze eyali tamanyi gye ndi, ate nga ne we simuwulizaako. Omujjanjabi bwe yavaawo nga yeewunguddeko, nze kwe kubbirira endabirwamu ye, ne neekebera ndabe nga mpaanyisibwako, ate bayinza okumpubwa mpozzi. Kye nalaba kyansanyusa nnyo mu kaseera kano. Nali nsirudde ebbala nga nkyuse, ekiwalaata nga kinyereketa ku mutwe, ennyindo eyalenda eruufu ennene masaayaye nga kati ndaalo, emimwa egyali ng'omugo gw'entamu eŋŋanda kati omujoona ssebo ng'agifudde gya nnalugoba, amaaso agaali agankyamire kati nno nga matereevu, eddibu enva nga lizimpisa nfa, ate n'ebifaananyi by'obusolo nga bindi ku mikono ssebo. Wamma ggwe oli ne bwe yajjanga ng'asaabye munnange nga kati takyayinza kundaba. Lumu nali nsomaasoma mu biwulire ebikadde ne nziguka ku bigambo ebyantebenkeza emmeeme. Byali bisoma bwe biti nti kawenkene w'omukessi kikakafu ddala yafa. Oluvannyuma lw'okunoonyereza emyezi 2 beddungu omukessi talabika wadde okumuwuliza n'okuwuliza empulubujju ku ye, ab'obuyinza bamativu nga yafa, era nti osanga kye kiwuduwuddu ky'omuntu ekyasangibwa mu nzigotta z'omwalo. Bwe kityo n'ekirabo ekyali kirangiriddwa okuweebwa yenna alimuzuula kiggiddwawo. Ku bino nno nga kuwaayiddwako eby'omukuŋŋaanya nti mukulike akatazi era mwebala okuwonga. Bwe nassuukira ddala ne mpeebwanga obuli mulimu awo mu ddwaliro negayalizengako era mpewule kutuula wamu. Olunaku lumu akawungeezi mba ndi mu kisenge kyange nsoma ekitabo ekyali kinkutte omubabiro, ne mpulira akonkona ku luggi, nange kwe kumukkiriza ayingire, naye nga sitaddeyo na mwoyo.
oluggi nga lugguddwawo nawulira okwesesa okw'obugatto ne nzibulula amaaso okuva mu kitabo gasisinkana n'agawi era n'ag'oluwala luli olujjanjabi lwe nali sisuubira nako nga nsamaaliridde ne byenjogera bimbuze kwe kuŋŋamba nga bw'amwenya nti temuggwa mala ggwe okutwaniriza olyoke weewunze era n'okwewuunya. Nabaaniriza nga mbuganya essanyu anti ng'okubalabako kwali kuzaawuka era ddala kulaba ku mazuuku. Bwe namala okubalamusa n'atandika nti naye nno mazima nno muntu gwe ojja kuba mubi bubi. Kale ddala lwaki okukyawa banno bw'otyo? So n'akabaluwa omubaluwa ne kabula. Nedda oli mubi. Bagenda okwennyonnyolako ye kwe kunkwata nabyo amavumbavumba nti ngina ggwe nno ogende omale okulamusa ne kukojja wange olyoke nnyini weegaane genda omulamuse. Twagenda nga mbatambulira wakati naye kyokka nga simanyidde ddala muntu gwe nali ngenda okulamusa okuggyako nti yali kojja wawe. Bwe twayingira nga ndaba ye musawo oli eyanzijanjaba mu ddwaliro mwe nasookera. Ono nno yali kojja wawe. Namwaniriza era ne mmulamusa ate ne mbuuza n'omusawo w'eddwaliro ly'ewaffe bwe baali banyumya ebyabwe eby'obukugu. Bwe twava awo twagenda tukwate ku keewamala era nga kawedde. Ffe abasatu twaddayo mu kisenge kyange gye twasanga baalidde abagenyi obuliri obw'okusula. Nga twawukana omusawo yasaba bannange okuzuukuka amangu nga bwe baali bajja okukeera okuddayo. Nga tutudde ku kitanda kyange ffensatule yakoleeza emboozi eyagenda eranda okutuusa lwe yatuuka ne ku byantuukako mu bbanga ettono eryali lyakayita. Yagamba nti mazima okyali mulamu mwana ggwe ate n'owulira bwe nkubuuza nga atakulaba naye nkubuulire obulamu bwo buli wala kubanga bwe nzijukira engeri gye twakulekamu ku luli nga tewala akisuubira nti ate oddamu okuba okudda engulu n'oba mulamu. Ng'afudde ku ebyo yatuuka ku lunaku lwe natwalibwako mu ddwaliro lyabwe. Yagamba mbu yalannyuka oli bwe yamusunyaako nti baali baleese ekkesi eryali lisigaddewo era nga lisigaddeko kikuba mukono oluvannyuma mpozi lw'okugajambulwa obuligijjo nti nno yayagala nnyo okwelolera ekkesi eryo nga tannaddayo. Bw'atyo kyeyava agenda mu ddongoosezo gye baali bantutte era nti olwandaba yadduka za mbwa n'agenda okubyokya kojjaawe omusawo kubanga okusinziira ku ngeri endodde gye yali ekuumibwamu ate ne ku byali biyitira ng'abajaasi banyumya yamanyira ddala nga ndi mu katyazi kennyini. Tuba tusomeye pulogulaamu tuli ku katabo kano akanketta mu bizinga. Edward Namutete Kawere muwandiisi. Tuli ku ssuula egamba nti nsalirwa ogw'okufa. Okuva mu kaseera ako ye ne kojjaawe ne Swiso lwe lujjanjabi luli Luswiso baatandika okutetenkanya nga bwe bayinza okunkwakkula ku ndeeboleebo y'omuggo gw'entaana kwe nali ndengejjera. Nange nkakasa nga singa tekwali kulafuubana kwabwe osanga nga kaakano twandibadde nga ffe mbuyaga. Ng'atuuse ku lunaku lwe baali bagenda okutugaŋŋalamya yagamba nti ye yafiirako ddala entegeka yaffe bwe yadobonkana. Baali bategese nti olwandigaayo akasonko ngangwa nga nambaala n'amaaso nga galaluka ng'afudde nti nno tewandibadde wamanya nga nkyalimu akalamu konna wadde omusawo yali akebera emirambo. Obusonko obwo bwali bwakavumbulwa oyo omusawo yennyini gye twali eyali yeekansa mu by'eddagala n'okulongoosa anti ng'amagezi gamwesera. N'ayongerako nti ne bwe nandivumbuddwa nga nkyalimu akatetera baali bakumpeereza ate mu ddwaliro gye nandisanze omusawo oli kojja wawi eyali akulira eddwaliro
era bwe bandintusizaayo nga bankuma mpiso okuyungulula akasonko nga nzira ngulu. Namubuuza obanga sandikoleddwa bubi akasonko ako, ko ye ddala nti kandi kukoze bubi nnyo, sinakindi n'okuyitirayo n'oyitirayo. Era twamanya nga tukulindira mu nsiike ya Walumbe nga gye tukulondera, naye ate nga tetulina kirala kyakukola okuggyako ekyo. Konza nte ekyandiddiridde ko ye nti tobimbuuza nange sibimanyi, kojja yekka ye yali abimanyi yennyabo nga nkyakulungutana n'okukukuta nabyo ng'oyinza n'okulowooza nti byakulya. Fe amazima nga tatwesiganamu oyo kojja nga buli kimu yayagala okikole. Olaba yaŋŋaananga n'okujja okukulaba mbu nga nja kukuloopya amaaso. Konze nti osanga yakulaba ye kwe kujuuka nti esha weepanke nno ng'anabira wanno. Ebyo nno munnange nga tubivaako era nga tubivuddeko. Yagamba nti yali ali awo ng'alindirira ekidudu kyange ne zireeta empewo zimu nga yeesooza. Mbu yadduka ye ne yeekukuma mu kitundu ekijja eky'eddwaliro, era ng'ali eyo yawulira ng'ekizimbe kyekaaka ne kikunkumuka ng'ekitengeddwa musisi. Okutemya n'okuzibula ng'ekitundu eky'oludda lw'eddwaliro ekikadde kiri ku ttaka era nga kibuutiikiriddemu omusawo, abajjanjabi n'abalwadde. Yagamba nti namanya ng'ofudde era nenkaabamu. Mu keetawula akaddirira nakolanga naye nga simanyi ddala bye nkola, anti eddwaliro lyonna nga libunye bataawa ate n'abakaaba abaali bagalamizibbwa ku ndiri ne wansi. Ng'emirimu giwebuseekokko olw'abasawo n'abajjanjabi abaali baleeteddwa okudduukirira. Kojja yansaba muwerekereko ew'omukugu gye yali atwala omusawo n'omujjanjabi abaali obubi ennyo, era ng'omukugu yekka y'anaasobola okubakolako, ate nga yo ewaabwe n'embuyaga yali ebatalizza. Ekyaŋŋaana okusikattira kojja bwe yansaba okumuwerekera newankubadde nga nali njoya busera, lwakubanga nali saagala kuwulira nga bw'ofudde, gy'ofiiridde, mpozi n'engeri gy'ofuddemu. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Yayongerako nti teyamanya nga ndi mu mmotoka okutuusa lwe baatuggyamu emabega gye twali tubikkiddwa nga batutwala mu ddongoosezo. Olwamala okulongoosa omusawo bazzaawo nze era nga yabayamba. Mbu naye ng'obukoowu bwe yali awulira obukoowu okusooka nga bwonna bugendeddewo, obukoowu bwe yasooka okuwulira. Ye yalowooza nti ebyokunkyusa mu ndabika baali babiteesaako dda, kubanga engeri gye baakikolangamu ng'eragira ddala nti tebaguddeeko kigwe. Bwe baamala okunnongoosa era n'omujjanjabi, we yajja n'ampita okutuusa lwe nadda engulu, nti era abasawo baalowooza nti obusonko bwasumattuka gye nnali mbujenjeese bunembumira, bo bwe bagamba. Tula tusomye program akatabo olwaleero tukagenda kukakomyawo kubanga n'essula weekomye ebadde egamba nti nsalirwa ogw'okufa. Bwe tudda musisinkana tujja kugenda kwegamba nti nnyingizibwa mu ggye ly'enjolinjo. Ku mukutu ogwa tuba tusome tuvaako tukyasomera ddala Edward Namutete Kaweere ye muwandiisi, ate nze musomi muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata empya n'enkadde. Mwebali nnyo, mwebali ddala be tutambudde nammwe. Tusisinkana ate mukanaddako awangaale ayibeene.